ebyo bisajja byolaba ebyo Jenkins ebyo bigeze embuto zibiri akasasiro w'ekiteezi ne kano ka Sendi katulanga omusu bisajja bibaddewo okuva dda birya ku nkwe bisajja bizibu nnyo nze bibaddemu mbimanyi gomanya abo ba Jenkins sente zibalidde mu gavumenti gwe wano wokka mu kalulu bali kuseteza bebe kulunga bali oyo Jenkins ne Sendi ebyo ebisajja bibuya to bibalirangako ne kano ka Batt akale mu kulabirira omwana South Africa ne bakadeporting kano ka Batt Badru ketwasondera nera ba YouTuber muri babi Batt ne motoka jovuga kuliko sente zange twakusondera eyo firuda bajigula wali ku success moto zinga ndaba nene mwene muddakawo ne mumanyira abantu lwiri abataba manyi neze kati nange Jenkins osobola okumanyira Jenkins ne Sendi namwe mwiza okutulakawo ne mumanyira nze mwemba manye ndya n'ensula namwe era mugenda kusabiriza mmere ati muyina mulimu ki kusabiriza mmere kutega bagagga mu nkubo namwe ne mutsifukamira wansi omugagga Donizani abagulire emmotoka abazimbire ne studio gye mwina what else do you have what else namumire mufukamira fo ekyemesana ne kituka ne mwekunganyanga ebyana byembata oluba YouTuber ne bakirira ne muri emmere ey'obwerere ne mukubirawo omugagga halo tuli wano ate tumaze okulya tutereke etaanaawo tusasule Sendi bwe bulamu bwe mulimu ne Jenkins ne banno bwe mbabuulira amazima nga mumpalana ate munankola ki nze temuyina kyakunkolera naliko omulungi gye muli nasooka kuba mulungi kati ndi hard ndi tough saagala kumanya era we nagenda ewa president kyabaluma nagenda okulaba nga Jenkins ogubuto guzimbye monna olwo nyumiza kasuku ali wano gwe baali banyimye sente ali yagamba abakadde ne yali yagaba sente mu State House nga tuvudde ekisozi yakulanga mu office ya taata wange Jenkins do know about it the man who gave us money nga tuvudde ekisozi was working in my father's office in the State House Jenkins ekyo badde okimanyi do you know about it kyali kituuziza olubuto lwakyo luki akasasiro w'ekiteezi ekyo ki Jenkins makyasama nnyo byekitamanyi bwe kyesokola ennyama manyi oba kyali kiridde enfudu kinyumiza kasuku munono anti yagamba abakadde bamumye sente omanyi sente ze bakampa